بسم الله الرحمن خلق الإنسان علمه البيان ثم الصلاة والسلام على نبي الأدنان محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه خير الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bana mwasibye bulungi alhamdulillah mukulikeeyo mu misomo gyaffe egya hijja betambula nabo ate era mbakulisaayo mu musomo gwaffe ogwa siira gwa mukadde waffe Sheikh Ali Mukiibi alhamdulillah. Lumu mu lutalo mbaka sallallahu alaihi wasallama lwalutalo lwa Hunain bwe yatambula bakuŋŋaanya abasibe mutalo lwonna abasiraamu mutalo lwonna nga abamanyiko kisero w'entalo eggwanga bwe lijja okulwana be balwanisizza bwe bawangula ogenda okulaba nga bawamba abantu. Mu basibe mwalimu omukyala ono yalina omwana. Omukyala ono mu kubulwako omwana we yatuuka ekiseera nga balina bwe batadde nga takyategeera natandika okutambula ng'atambula agende eri basaba ne bagamba waayo omukyala abadde ki. Yatuuka n'okuyita ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'alinga atamulaba ng'alinga amutunulako bw'ati naye nga tamukola ki nga tamulengera. Basalama n'abagamba mumuleke omukyala ono alabika akoze eki abuliddwako omwana we. Omukyala ono bwe yalaba omwana we ekyewuunyisa yakwata omwana n'amunyweza bw'ati n'amunywegera n'amuyonsa n'amutera ku bbeere n'amuyonsa. Basalama n'ababuuza mulowooza omukyala ono asobola okukasuka omwana we muliro nti shiya amunoonyeza n'amunoonya bw'atyo ayinza okukwata amukasuke muliro. N'abagamba nti lillahi arham biibadihi min haya nti Allah subhanahu wa ta'ala ate wakisa nnyo ate Allah subhanahu wa ta'ala wakisa nnyo eri ebitonde bye n'okusinga omukyalo ono bwali eri omwana we. Abange Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okubeera ow'ekisa gye tuli n'okusinga ffe kye tulowooza. Min rahmatihi abange mu kisa kya Allah subhanahu wa ta'ala khalaqana Allah mu kisa kye yatutonda n'atuteeka kuno ku nsi walam yaturukna hamalan wabula teyatuleka bulesitayo tubeerawo bubeezi bal arsala ilaina al anbiya wabula Allah yatubeera nga tuweereza abaka ab'enjawulo mu kisa kye. Min rahmatihi lam yaturukna hamalan Allah teyatuleka bw'atyo wabula ate ne bannabbi arsala ilaina al kutub Allah yatusindikira ebitabo ebyali eby'ekitiibwa. Allah mu kisa kye bwe yatonda omwana Adamu ono teyamuleka bulesa abeere nga yeyeeruŋŋamya yekka abanga omuntu yandiggyewo buluŋŋamu singa oba Allah teyamuteerawo bitabo byagenda kusoma aluŋŋame bulungi. Nabwekityo Allah subhanahu wa ta'ala kyava yatussiza ekitabo Qur'anul Karim muyimu ku biraga ekisa kya Allah subhanahu wa ta'ala ng'abali ku platform zaffe zino bwe tugenda okwogerako mu maaso okusaliza engenda okufulumya ezikwatagana ku kisa kya Allah subhanahu wa ta'ala ekisa gy'alina gye tuli. Allah yatuweereza Qur'an abange nga kisa gye tuli n'abasinga tetumanyi. Naye al-Qur'anul Karim olwali gye nziza okwogera katono nnyo mu bufunze mu series etwogerako eza tafsiri bakadde ffe batufolowinga. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali agissa gye tuli ekitabo kino ku mulembe gwe tuliko olwaleero Sheikh wange buli wamu weekiri nkirabyeko wali naye mukadde wange akirina alhamdulillah nengera wali mu kasonda gye kiri era mummwe kyemmanyi waka era ekitabo kino mukirina si we kiri baganda bange. Era omusiraamu nga talina Qur'an bagana naye gundi tetukutegeera ojja obeeta mu nnyumba nga temuli Qur'an ekiraga nti kitabo tulina kutambula butambuzi ki nakyo. Naye mu byewuunyisa nnyinza okubabuuza ekibuuzo nti Qur'an kye ki ana ayinza okukituddamu Qur'an kye ki? Naam Sheikh kitabo kya Allah masha Allah shukran. Ani omulala ageza Qur'an kye ki? Naam Hajji wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah barakallahu fik. Hajji tukweyanza wali omulala alina kyayongerako ku ekyo? Naam Hajji wadde olina omukono oba ebigambo byayogedde? Naam Sheikh. Yesebo
ya kumwa Jibril sala sala kurungamya bimani jeri abantu. Barakallahu fikum. Mbebaza ansa zammwe. Quran kalamullah, bigambo byani bya Allah subhanahu wa ta'ala almunazzal ala nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam, ebinno byassa ku mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, nabi musako nga Jibril, malaika Jibril eyabireetanga ng'ebissa kwani ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muli batuufu. Quran olwokuba nti bigambo bya Allah nga mubyogedde, ebigambo bino byakka ku nabbi nga ummi, nga teyasoma, tamanyi kuwandiika, tamanyi kusoma, talina kibiina kye yagendamuko. Mukadde waffe Sheikh Ali Mukibi ayogera nnyo ku ssiira, naye nabbi wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam talina bwe yali yasoma. Era mubimu ku bintu bye baali bamujjeja nabbi baamugambanga nti gwe totokola ki, tomanyi kusoma na kuwandiika. Abange ebigambo bino kuba nti bigambo bya Allah, abantu abasinga batandikira okukasukira nabbi waffe ne bagamba nti ta'allamahu min shakhsin, ti Qur'an eno Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuulaawo wansi n'afunayo abantu be ne bamuyigiriza ebigambo bino. Yatuulaawo wansi n'abantu be batandika okubyogera ne bamuyigiriza n'abiwandiika, naye abantu badde nga tubagamba nti byogera si mazima. Ala tara fi al-Qur'an, abange tewegenza mu Qur'an oba ogisomye التناسب في المعاني, nti amakulu ga Qur'ani gakwatagana nnyo. Qur'ani ebintu byogerako bikwatagana. Allah mu Qur'ani atubuuza afala yatadabbaruna al-Qur'an, abange mu Qur'an temugifumiitirizaako. Walau kana min indi ghayri llah, singa ali yakubanga tevaho Allah, lawajadu fihi ikhtilafan kathira, singa ogisanga ng'erimu okukontana kungi nnyo. Bannaffe bali basomye ku bitabo biri ebirala biri, mulaba wano kiyinza okujja ne kikugamba okole, ate wala ne kijja ne kigaana okukola ki, nga mwogera ku kintu kyekimu. Olumu nolaba bennyini nga bibatabuseeko, temanyi kye boogerako. Abange Qur'ani ey'ekitiibwa ekwatagana nnyo. Ma ta'allamahu min shakhsin, Nabi sallallahu alaihi wasallam teyagiigira ku muntu. Weegendereze, Qur'an yatahaddath an akhbari al-umam al-maadiya, Qur'an eyogera ku Baadi, ku Bathamudi, Basalihi, ng'abyogera teyaliwo. Tabeeranga ku mulembe gwa Baadi, tabeeranga ku mulembe gwa Baadi, wabula Qur'an n'ebyogerako. Nayogera ku bigenda okubaawo, ebigenda okutuukawo, nayogera ku akhiri zaman. Namusallama Qur'ani yakka emyaka 14 plus, paka olwaleero tekyusibwangako weeri. Eyo nno Qur'an. Abagamba nti Qur'an namusallama yagiyiga ku muntu, tubagamba nti tekisoboka. Eyogera ku bintu ebyaliwo, eyogera ku bintu ebigenda okubaawo, eyogera ku makulu nga gafaanaga, tayinza kubanga yagimusomesa muntu. Abange tubagamba n'ekirala nti balighul lugha, Qur'ani olulimi lweyogerako. Bannaffe abalugha bakugamba nti Qur'an olulimi lweyina lwe lusinga okubeera nga luli fasih, lwe lusinga okubeera nga luli clear. Clarity ya Qur'an yeewuunyisa ku muntu ataasoma, tamanyi na kuwandiika, yandibigiddewa. Ebigambo bya Walidi yagamba inna asfalahu la mughriq. Qur'ani oba gisoma yagyewuunya n'ajuja n'agamba ne Qur'an eno nga yayitirira amakulu okuba nti gawala nnyo. Allah mu Qur'ani bwe yali agitandika essura ey'okubiri yatandika n'agamba nti alif lam mim, alif lam mim, erekana ennyukuta ya alif, ennyukuta ya lam, ennyukuta yaki eya mim. Ebyo Abawarabu baali beetenda okumanya olulimi naye tebaali tebategeka kye bitegeeza. Allah kyaba yabagamba nti dhalika alkitab, dhalika mu Lwarabu yashiru ala albaid, kiraza ku kintu nga kiri ewala. Tuyina hadha ne dhalika. Bw'oyagala okwogera ku katebe kano oyinza okugamba nti hadha maq'ad, eno ki kano kameeza. Bw'oyagala okuloza ku kiri ewala n'ogamba nti dhalika sabura, olwo oluki olubaawo. Allah yagamba nti dhalika alkitab, ekyo nno kyekitabo, ng'alaga yushiru al-ba'id, ng'alaza nti ekitabo kiri wala, wabula amakulu gaakyo nti gali wala n'amagezi g'abantu. La raiba fihi, ekitaliimu kubuusabuusa kyonna. Abange Qur'an teyagiga ku muntu. Ma ta'allamahu min yahudin, abala bagamba nti Abayahudi bano kuba bamanyanga. Naam Sayyid. Alaikum salam. Mashallah. Sababu zikija tukeyo katono kigenda kuvaayo.
Nabi sallallahu alaihi wasallam muddu aganti waro yamyigiza Qur'an nga tugenda maso n'ebigambo byaffe kigenda kutegereka bulungi nnyo kyenjogerako ekyo. Qur'an ina abala bagamba nti nabbi waffe yajiga ku musajja ku Bayahudi nti Abayahudi bagimuyigiriza naye tubagamba nti Abayahudi teyatuulako nabo bandigize batya. Abo ne bagamba nti banaswala bagimusomesa tekisoboka nga ne Qur'an ate abanaswala abamu ku bbe bakontana ebintu ebimu n'ebyogerako ebibi. Qur'an nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibril yajjanga mu Ramadan nga beeyigiza nabo Qur'an era yagikolanga mu revision ne Jibril alayhi salatu wassalam bwe yayagalanga okugiwulirako yagambanga abasahaba bamusomeremu nga Kristo gye tumanyi obulungi bwe yagamba asahaba n'amugamba nti nsomera musahaba n'amubuuza nkusomeremu nga yakka ku ggwe n'amugamba nange njagala nnyo mpulire nga bagikola ki nga baginsomeramu. Ebyo nno ebigambo byonna ebiri ebyo era bangi aboogera naye Qur'anul Karim bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Abampuliriza abalungi bwe banga Qur'an nefaanana bwetyo twebuuza ekibuuzo nange kyembabuuza famadha qala Allahu fil Qur'an anil Qur'an. Abange Allah biki byayogera mu Qur'an ng'ayogera ku Qur'an ma hiya awsaful Qur'an. Qur'an Allah yagitende na bitendo ki oba oliawo bikusobozesa okutegeera kitabo ki kyekikulemye okusoma kitabo ki kyoganye okuwa obudde kitabo ki kyoganye okufuna essaawa okisomeko. Allah yayogerako mu Qur'an n'agamba nti wanunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa. Yagamba nti Qur'an twagissamu mu yo ma huwa shifaa. Abange mu Qur'an twagissamu mu yo nga ki nga ddagala. Ewala n'agamba nti shifaa'un lima fi suduri. Abange eddagala eriwonya ebirwadde ebiri mu mutima. Olwaliro ku mulembe guno abantu balina ebirwadde bingi ebibaluma nga mudale z'omutima. People are depressed, people are suffering from anxiety, people are stressed. Abantu balina omuntu abeerawo nga obulamu abuwangaliramu naye nekyakola kyazzaako takitegeera ali mu mbeera teyeetegeera ekimuluma takimanyi obulamu tebweyagala rubama omutima guyinza okuba nga mulwadde naye ng'eddagala lyo ki Qur'an. Oyinza okuba nga ekikulemesezza ekiri wakati wo n'okwesiimako kigambo kiri kimu kyokka Qur'an. فالقرآن الله يجيسا ولكن غايته wabula ekiruubya kye ekisooka laisa hifdhu si kukikwata bukwasi kyokka bannange okiteeke mu muto obeeraawo si bwe kiri. Allah yogera mu Qur'an n'agamba nti mu Qur'an yajogerako n'agamba nti kitabun anzalnahu ilayka. Yagamba nti Qur'an twagissa gy'oli gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallama mubarakun nga kitabo kyaki kya mukisa liyadabbaru ayatihi. Abantu babeerenga bafumiintiriza babeerenga beekenneenya nnyo ku biki ebirimu. Naye abange mbabuuza ekibuuzo Allah kyeyababuuza mu Qur'an nammwe afala yatadabbaruna al-Qur'an mu Qur'an temugifumiintirizaako am ala qulubin atfaluha oba emitima gyammwe misibe. Do you not reflect on the Holy Qur'an? All your hearts are locked in ways we cannot understand. Mmwe temufumiintiriza ku Qur'an ne mugifumiintirizaako. Olwaleero omuntu omaze emyaka gya myaka 4 oba 3 naye essuula z'omanyi 3 4 tomanyina amakulu gaazo. Tetubyogera nti tubyogera mu mbeera mbi naye ge mazima getambuliramu. Abamu kuffe tulina diguli ez'enjawulo alhamdulillah. Oli era abamu mu kwewana bagamba nzomanyi embaawo zentunuddeko naga embaawo wet nsome kino naye nkubuuza ekibuuzo embaawo zonna z'otunuddeko ezennyingi Qur'an ey'ekitiibwa ng'ogimanyiko ki? Omusajja omu Dr. Muhammad Ratib Nablusi yabuuza ekibuuzo n'abagamba nti yagamba nti adrib lakum mithal agamba wa mithal talibun omuyizi lahu imtihan ayina ekibuuzo walahu maktabatun wasi'a jidda. Omuyizi ono ng'ayina ekibuuzo naye ng'ayina library ennene mufuna. Omuyizi ayina ekibuuzo naye mu kibuuzo ayina library ennene nnyo ey'ebiki ey'ebitabo. Abange ayughnihi kiyinza omugasa bw'aba agenda okukola ekibuuzo kino fayaqra ghayra kitabul muqarrar asome ekitabo ekitali kitabo kiri ku silabasi. Mutegera kibuuzo kyange waliwo omuyizi asoma naye ewaka ayina ebitabo biki ayina library mwatereka ebiki ayina ekibuuzo abadde agenda kukola ku pepa. Abange ayughnihi kiyinza omugasa omuyizi ono okusoma ekitabo nga kyasoma tekiri ku bintu bigenda kubuuzibwa bigenda kubuuzibwa mu kibuuzo kyagenda kukola kimuyamba. Fal Qur'an huwa kitabun muqarrar.
abange Qur'an kye kitabo kya syllabus huwa dusturuna ye syllabus yaffe gye tulina okutambulizaako obulamu naye mwe temulaba nti kyewuunyisa Allah kyeyabuuza mu Qur'an nti bal tu'thiruna hayata dunia nti abange obulamu buno obwensi mubukulembeza nnyo ku bulamu bwa akhira. Ibn Kathir agamba tuqaddimha ala al-akhira nti omuntu akulembeza obulamu bw'eddunia ku akhira n'abuuza ekibuuzo nti addunia faniya eddunia yakuggwaawo wal akhira sharifa wabula akhira ya kitiibwa fakaifa yuathiru al-aqil omuntu ategeera ayinza okukwata n'akulembeza ma yafna ala ma yabqa n'okulembeza ekigenda okuggwaawo n'okikulembeza ku kigenda okubeerawo olubeerera wayahtamu bihi n'olaba ng'omuntu akiwa nnyo obudde. Essimu zirina screen time ne TikTok erina screen time. Screen time bwe budde bw'omala ng'okozesa essimu yo ogenda okulaba nga display time eyinza okukwetera essaawa 18 zomaze nga oli ku ssimu yo ogikozesa. Era TikTok ekwetera nti you've spent this much hours using this single app. Era ne battery life ekulaga nti you've used your battery is always at 100 omuliro gubeera ku 100 siwe kiri. Essimu ekwetera nekulaga nti ku bitundu 100 okozesezza essaawa tugeze bweziti ng'ozikozesa ku app bweti ne bweti naye ogenda okulaba nga by'omazeemu mu budde bwo byonna bonna bya dduniya. Wallahi waliwo omusomo gwenja okusomesaako ogwa qimatul waqt naye katono nnyo mu musomo ogwo Ibn Mas'ud ayogera n'agamba nti yagamba nti ma nadimtu ala yawmin sirina lunaku lwe nnejjusa nadmi ala yawmin nga lwe nnejjusa nnyo yawmun olunaku gharabat shamsuhu lwendaba ng'enjuba ekoze eki eguddeyo naqaswa fihi ajali nga nkimanyi nti obuwangazi bwange bulina kye bukendeddeko walam yazid fihi amali wabula ng'emirimu gyange sirina kye nayongeddeko. We have a lot of bookkeeping system today. Omuntu olaba nga business atula wansi n'atalinga profits and losses. Era a good businessman always keeps in touch with his books. Omuntu yenna owa business alina okulaba nga following ebitabo bye nyingiza mmeka nkoze ntya naye bameka ku mmwe abatula wansi ng'olunaku luwungeera ne beebuuza bakoleddemu biki. Qur'an babuuza nti omuyizi agenda okukola ekibuuzo mulaba asaanidde okusoma ebitali ku syllabus eno nti nedda gwe n'olaba nga syllabus yo obulamu bwo bwonna olina Qur'an n'omala emyaka n'emyaka ng'ekitabo ekiri ku syllabus tokibiikudde okukitunamuuko onaawona otya. Ebadde ku wasfu esooka Allah kyava agamba nti wanazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa ti mu Qur'an twagissa muyo nga mulimu eddagala wallahi la yamrid qari alquran omuntu asoma Qur'an n'agisoma n'agiwa obudde ng'agiwa obudde ng'agisoma n'omutima gwe nga n'omutima gyeguli nga n'ebirowoozo weeguli tasobola kuba mu mbeera yakufaafaagana eyo bantu gye babeeramu. You are depressed otya ng'osoma Qur'an bigaana bitya ng'olina Qur'an. Abantu tutuka ekiseera naganze bwe mpuliriza kulimba netekamu earphone nga nyina ebizibu nzikakkana olimba wallahi olimba walowuliza ku Qur'an n'ogiwa obudde n'olema okuvaako kyonna ekikuli ku mutima ekikusombowa eyo nno wasifu emu ku Qur'an ebitendo biwera 3 Allah beeyogera mu Qur'an ewala ajogerako n'agamba tibyanan likulli shay'in ennyonnyola buli kye wandiyagadde okumanya. Obudde bwaffe naba bugenze munzikirize malirize n'ebigambo bino. Allah subhanahu wa ta'ala mu aya emu yayogera n'agamba nti alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati banenga temunziramu alhamdulillahi alladhi nti amatendo ga Katonda oyo yatonda eggulu n'ensi. Saba mumpo amatu n'obudde mutegere ebigambo bino bingenda okwogera. Omusomesa wa fomu ayo nyagivunula bwati yaga amatendo ga Allah yatonda eggulu n'eki n'ensi. Awala n'agamba nti alhamdulillahi alladhi amatendo ga Allah alladhi anzala ala abdihi alkitaba oyo nne yassa ku muddu we n'amussaako ekiki walam yaj'al lahu naragisaamu kuki agamba fakaanna allaha ja'ala alkawnu fi kaff. Allah yalinga mu aya emu eyateeka ensi yonna n'agiteeka mu kibatu bwe kiti nti amatendo ga Allah yatonda eggulu n'ensi. Allah
ewalla jaala alqur'anu fi kaf nti amatendo ga Allah yasse ekitabo n'akisa kwani nabbi sallallahu alaihi wasallam bitegereka byenjogera oyina ebintu bibiri buli mibatu byanjawulo oyina ensi yonna eri mu kibato kimu oyina qur'an eri mu kibato ekyenjawulo fala yumkinuka saadatu lkawn illa bima fi hadhihi lkaf toyinza kwesiima nansi eri mu kibato kino okujjako ngaekibato kino kyekiri waggulu maruf benyogera bitegerekese ensi yonna yona Allah yagissa mu kibato kimu ne Qur'an Allah n'abanga agitadde mu kibato ekirala mithal naye ayagala okwesiima ayina kukwata ekibato kino akikulembeze kubiri mu kibato kiri fayakfiika ayatun min kitabillah abakyala abali eyo n'abami abampuliriza aya eno ekumala mu kitabo kya Allah Allah yabuuza yagamba qulna hbitu minha jamia Allah yagamba nti yagamba qala hbitu ba'dukum li ba'din adu yagamba Allah bwe yayogera ku Adam yabagamba nti Allah nga abagamba okukira kuno ku nsi yabagamba faman tabi'a hudaya yabagamba faman tabi'a hudaya nti oyo yenna n'agoberera obulungamu bwaffe nga tegeeza Qur'an fala khawfun alayhi awala n'agamba fala yadhillu wala yashqa faman tabi'a hudaya nti omuntu yenna anagoberera obulungamu bwaffe Qur'an bwemugamba fala yadhillu ay la yadhillu aqlahu amagezi ge tegayinza kubula fakaifa tadhillu anta taqra kitaba al-muqarrar abango obuloti ango some ekitabo kiri ku silabasiyo kaifa tadhillu wa taqra kalam Allah obuloti ango ebigambo byosoma bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala fala yadhillu tayinza magezi ge kubula wala yashqa era obulamu tebuyinza kubeera nga bwaki nga bwakanyigo teriyo haji teriyo hajati teriyo sheikh teriyo muizi teriyo muntu yateeka Qur'an n'agiteeka emabbali okujjako nga ne Allah naye amuteeka emabbali mu bintu byayagala bannaffe basalafu salih bagamba shaghalna bikitabillah twawa nnyo Qur'an obudde Allah n'atuwa bye twagala nga tumaze na kubimusaba olw'okuba twawa ekitabo ky'obudde Allah n'abituwa bwe mutaabo ekitabo ekyobudde obulamu bwammwe bujja kaloba era Allah agenda maaso n'agamba waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka oyo anaateeka omugongo ku kutujjukira n'olekerawo okujjukira Allah ate nga afdalu dhikri hiya alquran fa inna lahu ma'ishatan dhanka Allah agenda kumuwa obulamu nga bwakanyigo Allah agenda kumuwa obulamu nga buzibu subhanallah Allah eddunia eno mutasala tugamba nti man kanat eddunia hammuhu omuntu abeera eddunia nga kigenda ki Allah eddunia agikutera n'agikuwa n'obonaabona nayo omusajja n'omusanga nga kuva ku makyapa kaleggulu ali ku kifuluusi soogera mu mbeera mbi n'obonaabona ennyo okufuna omutwalo gumu omulala Allah n'amuteramu baraka ne tawfiq mu kubonaabona kwokoze n'akola ebintu bitono nnyo oba Allah mutedde baraka n'afuna emitwalo 10 awo baraka fa inna lahu ma'isha dhank Allah isagenda jibateera anti mwagala magezi gammwe gakola Allah agikulekera wallah wa nahshuruhu yawm alqiyamati atonya yawm alqiyama Allah kuzukusenga tola obuuze qala rabbi lima hashartani a'ma Allah lwaki onzukusizanga siraba waqad kuntu basira nga nali kuno ku nsi ndaba qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha twakuwa aya zaffe twakuwa obubonero bwaffe twakuwa ebigambo byaffe twakuwa amateeka gaffe fanasitaha n'ogerabira wakadhalika alyawma tunsa naffe tukwerabidde alliqu qulubakum bilquran abange emitima gyammwe mugiteeke ne Quran alliqu qulubakum bikitabillah emitima gyammwe mugiteeke ku kitabo kya Allah abange teriyo kigenda kukulaga kituufu okujjako kitabo kino teriyo kigenda kulaga kwesiima okujjako kitabo kino siyinza kusussaako bigambo byange bino ebigambo bino mbyogeredde mu ssayi zaffe tusoma era tafsiri al-Quran ng'olwo mbakubiriza okuzinoonyako ate mutegeera amakulu g'ebigambo byebyo kyebitegeeza Allah bye yassa kuba kati onaagisoma otya nga tomanyi by'osoma okujjako nga weegasse ku ssayi zaffe tusomesa baada Allah n'abasomesa ab'enjawulo otegeera amakulu g'ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala kubanga kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi
ebigambo Allah yabikusizaako obifumiitirize, ofumiitirize ku byotamanyi. Olina kutuula wansi obikole ki? Obisome. Saba Allah abeere nga abankuumira, saba Allah abeere nga abagaziza emaali yammwe, saba Allah ababadde naffe mu hijja abawe obulungi, mutambule bulungi ate abongere. Pozi nga waliwo alina ekibuuzo ku ebyo byensomesezza, oba oli awo nsobola okugezaako okulaba nga muddamu ku byensomesezza bye mbadde nsomesa, oba ayagala mugaziyizeemuuko. Kamafu obudde bwebwo waliwo alina ekibuuzo? Seeka ekibuuzo saakizeemu, nakizeemu ekibuuzo kye. Naam, waliwo alina ekibuuzo? Qur'ani eno abasajja abasinga betumanyi mu Busiraamu manyi mafe abamu bagisoma na bakulu ku myaka nga bakulu nnyo, abamu nagisoma ku myaka 6. Waliwo omukyala bamweta Saudi eyo yamala Qur'ani ku myaka 7 oba 8, sirikiwa bulungi, ku myaka 8 nga amalako Qur'ani, nga yatandika okusoma Qur'ani nga alina emyaka 6 mu something. Bamweta ku TV nga bali mu paradinga ku nsi, bawalaga nti omukyala amazeeko ki? Qur'an. Mwabali eyo abampuliriza, tuneekwasa ki mu mulembe ogulina social media olwaleero nga kuliko abasomesa ekitabo kino, nga waliwo media handles ez'enjawulo, Labaika Islam Media, Thuraya mu Uganda gyenjogerako yokka, Thuraya, tulina Sulhu, tulina Shukran, tulina ez'enjawulo, bonna bakola ki? Basomesa. Oneekwasa ki abanga obutamanyi? Oneekwasa ki nga byonna weebiri bikusembereza obeere ng'oyiga obusiraamu bwo? Oneekwasa ki nga tutukuta eddarasa mu masjidi gy'osaaliramu ne tugireeta ate ku mutimbagano gwennyini gw'okosa data gw'olina? Sijja kusaba bigambo byange, saba Allah abeere nga abankuumira. Sheikh waffe bannange, tulina omusomo oguddako, nsubira guleka gwa bufumbo, Allah abakkiriza nga bakama bange nabo we bali wano, saba Allah abeere nga abatukuumira bonna fi dunya wal akhirah. Naam.